happened prior to nomination of your candidate? Of course, ekibaddewo olunaku olwaleero kiraga nti bannaffe ate batidde bukyali. Twali tulowooza akatengo kanajjaawo nga olunaku lw'okulonda lusembedde naye ate balaze obutiitiizi nga bukyali. Balina effujjo lye bakoze ku candidate waffe ku official agent. Kubanga kati official agent alina ebiwandiiko, alina academic documents zonna. Muwamba waaki kubanga mugamba nti muyina amaanyi. Tugende eri abantu basalewo batubuulire nti ffe ono gwe twagala. So tuvumirira effujjo lino erikoleddwa ku bantu baffe. Ne deployment y'amaanyi gye tulabye ku nguudo nakinga tebakkiriza abantu kwetaayaaya. Ekyo tekyetaagisa kubanga abantu bano ba mirembe ssemateeka okwesimbawo nga bwe tulina kanso Nalukoola. Buli muntu asobole okulonda gw'ayagala okulonda. Bw'oba weewulira nti mwina candidate ow'amaanyi, tugende eri campaigning tulindirire abantu bo basalewo. Naye ffe nga NUP ne kanso Nalukoola candidate waffe tulina essuubi nti obuwanguzi butuli mu 5. Kyovudde olaba balwana nnyo bakola effujjo kuba tojja kuwulirayo omuntu mulala gwe bakozeeko effujjo. Tumanyi nti abantu amaanyi g'abantu gali mabega wa kanso Nalukoola. Naye tusaba Electoral Commission yo ebeere professional ekole omulimu gwayo. Kati tuli mu kuvumirira bamukwata mundu kubanga bye bakoze effujjo. Electoral Commission yitujebaza kubanga etureceivinze era tubasaba process yonna bagikwate professionally. Tero biwulira twalaba ebyali ekawuyunga ate nga abakola effujjo ekayunga si bamukwata mundu bokka nina akakiiko k'ebyokulonda keetaba mu mivu yeegyo. Katusuubire nti ku luno bagenda kukola ekituufu. What has happened today is despicable because for our candidate to be treated the way he has, for our official agent to be abducted, he had all the documents, academic documents and so on, to be abducted and all the chaos that was done was totally uncalled for. We condemn in the strongest terms possible this confusion that has been orchestrated by security forces. Very unnecessary because even the deployment all over the place, trying to make sure people don't, those that want to connect with their candidate and so on, it is uncalled for, it is unnecessary. We are in a political season. Let people express themselves. Those that want to vote for whoever, do so. So the fear that has been exhibited by the regime, it's really too early for that fear. Maybe you don't blame them because they know we have a winning candidate. We hope that the Electoral Commission will handle this election professionally. We want to appreciate them. They've received us, nominated our candidates. Today we are condemning the security forces. Our hope is that along the way we shall not be condemning the Electoral Commission also because there's a history. We saw what happened in Kayunga. It was a mixture of security operatives, but also the Electoral Commission played a part in the confusion that happened in Kayunga for that election to be stolen. Our hope is that the Electoral Commission will be professional all the way so that the will of the people gets to be displayed. Just a quick one. Let's tell us about those that are for me, I wanted to appreciate the people of Kawempe here because from the time after the documents were taken away, all the people were willing in Kawempe to come and give us new signatures. So I want to appreciate the people of Kawempe for showing us that support. And we are sure that if our comrade Serubiri had not been released, by this time, the regime did not tell you that there has been an effort to force him to nominate tomorrow, the last day. We insisted that we must nominate him today because we knew that if we don't nominate him today, they are going to do these games. So we are sure that when they saw us here, trying to find a way of ensuring that our candidate is nominated nonetheless, that is how they released Serubiri. If it wasn't that, it was very clear that they wanted to get him and make sure that our candidate is not nominated. So I want to appreciate the people of Kawempe. Twagala kwebaza abantu baffe aba Kawempe wano. Kubanga amawulire bwe bagafunye bwe bati baze mu bungi mubalabya abakyala abali eyo bikibona ne bajja ne bagezaako tuwa signatures empya awadde tebalina ID zaabwe ne bagenda ne bazinona mu mayumba gaabwe okulaba nga candidate waffe abeera nominated. Tumanyi bulungi nnyo wabaddewo effort wabadde bagezaako okulaba nga candidate waffe tuminominatinga olunaku bagala muwamba oba bagala kwamba empapula ze batulemesa okumunominatinga naye
twebaza Katonda nti atuwadde n'amagezi kandi twaffe n'asobola okutuuka wano ne tutandikirawo okujuza forms empya era bwe balabye ekyo ne balilizinga oba ne bata comrade waffe Sserubiri. Kyonna kyonna kye bakola tujja kuwangula kubanga kano akalulu protest vote etandikira wano basebo ne banyabo. Protest vote kitegeeza titugenda kuvaayo tuprotestinge against bad governance. Ebikolwa byonna bino bye tulaba bali mu kwongera okwerabisa bana ba regime tujja bawangula inshallah. Tujivuge baboy tujivuze naye bwe luno lwalero lugenda kujjumira nkadde sinika amannyo naye esitandi lwaki togigira nosigaza kano bye tugendamu birala mukyambadde waliwo olukero omukwata okuyimukiramu ne bajja okulaba ng'ensonga etereera kuba olwawulidde ensonga eyo baddukiddewo abakawempe North Constituency sebajja ne batuwa siginityati kuba olwawulidde ensonga eyo baddukiddewo abakawempe